ebivulu ate si mu bubi Museveni banaakiraba eno egenda kubeera kyakulabirako nti osobola okuteekateeka ekivulu ne kiggwa nga omuntu tafunye korona kubanga nze nabadde mu kikuubo tewali social distance kyemugamba nti korona akwata babivulu eri mu kikuubo tabeerayo. Nze nno nsaba gavumenti eno ewa omulimu gwaffe ekitiibwa President Museveni n'abantu be tebawa baartist kitiibwa. Emyezi ena omuyimba ayimba okuva ku Mmande n'ayimba mu bbaala yenna Teete Bwayise Kaleerwe mu kikajjo buli lunaku omusibi emyezi ena ayagala tukole tutya. Ffenna tugenda kutandika okweta President Museveni bw'oba tutadde tugenda kweta tukole kubanga tetugenda kubba kubanga eriyo ba artist abagenda okweyokya ba comedians abali obubi lwatakoze nga talya. Nkoola abantu mwenna nti ffe tutandise okukola era Omulangira Suna concert egguddewo era omwezi ogujja ngenda kubeera Busaabala concert bagituma mukulike covid ate nja kuteeka n'endala mwegendereze covid ng'ate tutambula kubanga siri muwaali omukazi bw'omulaba ng'omwekengera ng'oyambala akapiira ne covid bw'omulaba ng'osobola okwambala mask ne weefuuyira bino ebisimanyi kwogera ne weewa social distance n'otakwata mu ngalo ekintu ne kitambula. Naye tusaba President Museveni ajje ebyobufuzi mu mulimu gwaffe ba artist tukole kubanga abantu bagenda kufa. N'ensonga nzoogedde. Tweyanza nnyo manager Jojo wa White House Music okusookera ddala kyampisa nnyo okwebaza abantu abasobodde okujja wano. Ngenda kutandikira ku bannamawulire ng'enkizo olw'ensonga nti tetusobola kutuusa ddoboozi lino wantu gye twagala lituuke nga si mmwe baganda baffe ne bannyinaze nga mututunizaamu kamera zammwe n'obuuma obukwata amaloboozi. Tweyanziza nnyo mutulaze nti muli wamu naffe era nalina okwemulugunya ndowooza ngenda kwetondera ku mpewo wano wennyini. Ebiseera eby'emabega nalinanga nnyo okwemulugunya mu bannamawulire nti mutukwata ne mutuvuma ng'ate tulina fan base abatukkiririzaamu. Naye omuntu asobola okukola ekintu kimu ekirungi ne kijjawo ebibi bingi nnyo bye badde omulowoozaamu. Mwebale kukola kino, mwebale kujja mu bungi. Nsaba kyembasabayo kiri kimu nga bwe musaze okujja na mutima gumu nti mukwate ebyo byokka ebirungi mwogere ebyo byokka ebirungi bwe musobodde okuwulira muno bye muba mu editinga muteeke musindike ku mpewo olw'ensonga nti kati ku luno temunonye mawulire gano ge tuyita wolokoso. Ku luno munonye mawulire gagulawo industry kubanga yagalagaana bannamawulire mulinga bayimbi. Ebiseera ebisinga bw'ogenda ku TV ne ku radio program tezisobola kuva ku majja ne ziwuzika nga tewali muyimbi ayogeddwako ate nga mawulire mwe mugasaka. Kitegeeza music industry bw'ezikira nammwe amawulire geno mu entertainment mujja kubanga mugwamu olubege somehow. Kuba togenda kusaka mawulire ga ntalo buli kaseera gajja kugwayo naye entertainment yo tegwayo. Gundi bamugobye mu nyumba, gundi yakuta omukazi, gundi okitegeeza entertainment yaffe ngazi n'ebintu ebirala bingi nnyo sijja kugaa nti bibi byokka bye birimu. Mbeebaza nnyo mwebale. Ekiddako nebaza baganda bange bonna abasobodde okujja ne tutuula wano ffenna kuli bayimbi bannange Swaba Kasumba ba promoters nga muganda wange Omulangira Suna Abe Musinguzi Abitex ba promoter Monswa ba Bana Boy omanyina mwadde erinnya pyoyo Bana Boy we Uganda Eva Boss Zanda White Phantom Lovinzi n'abalala bangi nnyo namwe bale kubaawo ne mafia waffe wa White House Music kyakabi nnyo. Kakati sijja kulandaganya kuba ensonga muganda wange Kasumba muganda wange Suna Abitex bonna babyogedde. Ze ensonga yange kamba narrating oba kamba evaluating jana yaffe eno mu bufunze bwe tugize. Ngenda kuwa credit muganda wange ate nga muto wange ate nga ali ku management yange Jojo kwebaza nnyo idea eno yagireeta. Omanyi credit muzungu agamba give a credit where it's due. Kulu Jojo oyo nga bwe mulaba yaleta idea eno n'agamba ne bannaye White House ne tutuula lwaki tetukolayo ekintu bwe kiti ne tulaba oba kiyinza okuyitamu. Tunga Jojo kale oba bw'ogambye running ekintu yennyini n'aga ne tutesa n'aleeta date n'aga tukiteekeo mu Gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 3 ne tutuula ne tumanya nti tulina okutegeka ekintu kino same time tulina okugenda mu b'obuyinza kuba tetusobola kukola bya mpaka. Ne tuwandika amabaluwa ne tugenda ku ewa IGP wali enaggulu mumanyi obulungi ku police ne tuwaayo ebbaluwa yaffe IGP ne banne okwali Mr. Mirondo n'omwami omu Fred erinnya eddala ndyerabidde omusajja akulira director operations Mr. Mirondo yabeera PA wa IGP
then waliwo omwami Fred linnya ddala linziruseeko ye director operations. Kozi yaffe ne bagirabamu ekinyusi era ne bagirabamu amakulu era ne babeera nga bali supportive. Nakamba ekintu kino kirungi naye mukakasa musobola okitegeka bwe muti muka tugenda kola press conference tubalage era nsaba bannamawulire bonna abali wano abalina obuuma obukwata ebifaananyi munyambe nnyo nga bwe musobola mulage arrangement eyo nga bwe tutegese obutebe bagirabe kubagana amawulire gagenda mpaka gye twetaaga gende obutebe buno babulabe engeri tubutegesemu. This is exactly show bwegenda okubeera nga etegekeddwa abakulu ne bagaa kale kati ne tugenda ku Ministry of Gender ntwa omukyala Juliana Naumo netumulaga kozi yaffe naye n'agikola ki n'agibayinga nga this is a very good idea era ne batugamba katugenda kulaba engeri gye tugenda bayambamu mutuuke ku kigendererwa kyammwe ffe nga tetubalaga nti eno sho kubanga bw'otunulira obutebe obwo entegeka gye tubutegeseemu mbutuufu ng'omanye ebyekivulu awo tewali wadde 10 kye tugenda okufunamu wabula eno tugiyise sho ya kyakulabirako nti mukulu Museveni Mr President Sebo bwe tuba nga bwe waga nti embaga zitegekebwe n'ekivulu kiringa mbaga kuba kubaako music n'abantu bamiitinga so ffe tulowooza nti naffe tusobola okutegeka ebivulu ng'embaga ffe tumanyi bwe tunaakwata abafaanizi baffe abatwagala ntufuna engeri gye tubasolozaamu akasente naye embeera ebeerewo tukole olw'ensonga kino ekirwadde teri alina guarantee no one is certain when is coronavirus going kitegeera kati tulina kukola nga tukolera mu mbeera ey'obugubi kubanga n'emmotoka gy'ovuga yennyini esobola okutta n'emmere gy'oli ekutta okufa kuva ewantu wonna tetusobolaga nti tutandika emyezi tugenda mu 6 abayimbi tebakola emyezi 6 abayimbi tebakola tulaba abayimbi bannaffe abamu bagobeddwa mu nnyumba mubalabe eyo ku mawulire gosuubira kiva kuki butakola ekigenda okuddako kuwulira nti omuyimbi bamukubya akatayimbwa nga bba muzeeyi mbadde nkusaba otutte abayimbi tukole ffe tetuli bannabyabufuzi ffe tuli bayimbi nze sirina kipate gye mpagira nti mpagire nobeeno nze ni muyimbi era nze pate bweti bwejja nempa omulimu nkola naye nobwejja nempa omulimu nkola kuba ndi muyimbi I'm supposed to be neutral okitegeera naye kati saawa zino tukwatiddwa abamu twakwatibwa tulina amabanja abantu baliyo tebakakogera kinenyamiza nnyo okubanga wano sirababo bayimbi bangi kyenyamiza music industry mujjemu enkokolo ezo n'ebituli okulooza nti kati Suna kino kyaliko kiyamba ye kigenda kati gwe bw'otunye obwo butebe mbagenda kufuna sente mmeka wano kalenda mu butuufu kuze n'akateekamu okitegeera bayimbi bannange mbadde mbakoowoola nga mbasaba twongeremu ku solidarity amaanyi kino ekintu twandibadde ffenna tuli wano tuyimiridde kimu buli omu awaayo ekigambo kati eddoboozi ly'omuntu omu nga nze Suna linza obutagenda nga lizitowa naye singa tubadde bangi nga 10 kyanzito neze enkwe ne muyita eri n'ogenda emabega n'ogamba nti simanyi nzijeeyo milioni 2-5 era obulya ne bugwawo obwo busente ne industry giriddemu olukwe gw'omuyimbi alina amaanyi alina influence kiki ekigaana okubeera mu conference ng'eno mazima ga Katonda so tugamba naye afiiriddwa tasula ku malaalo life always has to go on bumba muganya okujja kubeera ko terina muyimbi yali apostinzeeyo kantu konna ku peegi ye kumu abayimbi abalina amanya nga kakwasaganya kozi yange gyendiko in fact kozi yaffe sijana giyita yange okitega kuba nkimanyi bulungi singa bino ebivulu biteebwa oba kino ekivulu ne kibaawo kimanyi abangi banza kuba basabirira kireme kubaawo which is okay Katonda yasinga okumanya naye katutande kino ekivulu kibeewo kyemuga temugenda kera Everboss kutandika kuwandika banners mukakasamwe mujja bikola kuba muli bubi tuli bubi ne muli etwali ayogera kigambo kyonna muli mbukuukulu ne muddeeri sifuna twalabye omukulu gundi neffe byonna betugenze mu offices na biki byonna tubitadde mu limelight okitegeera so kanzuka kanye eddoboozi obubadde busungu nakwenyamira mu bufunze nga mmaliriza kubanga byengenda byonna byenjogera twabiiseeyise muda enteekateeka nga bwe muziraba tugenda kukola buli kimu kyonna ekyetaagisa okubanga tukola scientific sheno mu mateeka ze tuyita SOPs okitegeera standard operation procedures ziwe kiri ez'abakulu ze baateekawo nti bw'otunulira obutebe engeri gye tubutegese social distance ze meters ze baatulagira muzeeyi ze yagamba nti embaga bwe bayakubaawo akatebe akamu okudda akatebe akalala mita bwe ziti yagamba 2 in fact ffe tuziyisizza namu teziri na 2 zokka okitegeera tukoze meters 3 muzeeyi Museveni ne banno ab'obuyinza bo tetulina kigendererwa tewali sente gye tugenda kufuna wano kino ekivulu tukiyise model concert okulaga nti wakati mu mbeera ya bulwadde buno bwe tutamanyi bugenda ddi naffe abayimbi tusobola okulowoozebwako waggulawo arcade jo nali ngenda okugula akasaati mu arcade eyo ninayo mukwano gwa designer
kye nasanga mu arcade mbutuufu saakikiriza oyita ku kifuba kya munno bwoti wenyiga nakati nze ntegesa akatebe akamu kali eri akalala kali eri lwaki mba sikola mbadde nsaba ekivulu kino mukireke kibeewo tugenda kubeerawo n'abo buyinza ba scientists na buli muntu yenna agenda kubeerawo bwe munalabawo something going wrong mukigale era mutwale report nti muzeeyo oba buyinza bali abaana bye bategese tetuyinza bikkiriza kubanga tuwabaddeyo kino ekivulu tekigenda kukkirizibwamu mwenge kuba omuntu bw'anywa omwenge n'atamiira asobola okukola ekitali kituufu ekivulu kigenda kubanga buli muntu ayambadde mask buli muntu alina sanitizer we ziri ku mulyango n'ekirala ekisembayo tickets tezigenda kugulibwa ku mulyango lw'ensonga nti bw'ogamba nti tickets zigulibwe ku mulyango akaviira kaba kajja kuba kangi kye twewala tickets tugenda kola arrangement tubabuulira abantu bagenda okujja tickets ezo si ku mulyango kuba bajja ku mulyango bajja kujja bangi ate abakulu kye bataagala siraba nsonga yonna mutuufu egaana kivulu kino kubeerayo so mpunzika ngamba nti bakama baffe bwe muba mulaba bino byenjogera ssaawa zino nze nga OS Omulangira Suna owa White House Music tutegese ekivulu kino sigamba nti twasabye tutoola wabula tukola tutambula nga bwe tubasaba olw'ensonga tukimanyi nti ebintu byammwe bitwala obudde ffe tuli bubi akawunga ke mwatuwa temwadda mulowooza tukyalya kilo 3 ezo emyezi 6 nga ndi ku kilo 3 n'ebijanjalo ebyo nga nammwe mwabiraba mwabituwa kuba mwabiraba muyinza n'okuba temwabiraba naye ebijanjalo bye mwatuwa temusobola nabbiwa abapakasi bammwe bali mu mayumba gammwe naye twabigumira ne tubirya nebyaggwawo kakati mugenda tuwaaki ekirala musabe enkuba etonye tunywe mazzi ga bwerere tukute kiki badde mbasaba mu buwombeefu buno obusungu bwe mulaba nina si bwa kubanyooma naye mukakase nti wali abalala abalina obusungu omusajja akugamba never underestimate a hungry man. A hungry man can do anything. Never underestimate a hungry man. Kubanga omuntu enjala bwe muyitirirako asobola okulumbayo sebo mu nyumba ye yekololo olujjolo n'alukuba akakamundu ke watadde ku mulyango ne kakuba obusasi bunane buggwayo n'amenya ka gate n'akuyingirira olw'enjala kati mbadde mbasaba mulowooza mmwe izo sekita ze mutadde ndi ze zina ebbugumu naye n'omuntu g'obadde tosuubira asobola okusitula ebbugumu ne weewuunya so mbadde mbasaba bino bonna obutabaawo eno Uganda yaffe endwadde zikawumpuli zaaluma abantu wano ne zibakunkumula nze coronavirus siraba na byakunkumula bantu bwe mba temwawulyako endwadde ezo zikawumpuli nga zikunkumula bukunkumuzi nga bukunkumula emiyembe ku muti naye nazo zaggwawo Katonda n'azitwala waludiwo yatta abantu bayitirifu naye yavaawo siri mu bukyangajja tavangawo buli lunaku bagamba gundi afudde naye naye tavangawo kati mmwe mwagala tusiba miguwa lwa coronavirus ne coronavirus temumanyi wagenda kuvaawo kati olwo mwaka mulamba nga omuyimbi takola talya tugenda kubeerawo tutya myezi 6 abayimbi bafeedinze otunokuka ku muyimbi munno bambi nakutunira naye omuntu nga mwena musiiwuse nze akazigo banzi yazisekazi kesaawa zino zigenda bikeko bulungi eri kamera kitegeera so mbasaba bayimbi bannange okusookera ddala twegatte tweyongere okukwasaganya koze president w'abayimbi badde nkusuubirawo wano kino kikukwatako emirundi 10 where are you kitegeera kino kikukwatako tosobola kuŋŋamba Waiki Bernard tolabangako kozi yange eno ku social media oba kugira ngo nga tolaba mawulire where are you kikukwatako ino kubeera wano walibadde twawuliziganya dda kitegeera ayina we banakutunuza mu kamera naawe ojja kuddamu ebikutaasanga gwe kisoke nejjukira gwe oli mukama wange bakuwa omulimu onkulire okwasaganye kubanga kitangu you supposed okungayidinga n'okunyamba n'eddoboozi lyoddene lituukira ddala waggulu okusinga eryange kuba gwena office eri legit kitegeera kati bwe buno bwe buntu bwe tulina okwejjamu ng'abayimbi obuteekuba nkokola tulwanire industry kati kansembeyo na kino nga mbamenyera Mr. President bw'ogaana okuta music industry kino kyoba damage jaku breaking down kuba gwe nkimanyi oyinza okuba tolina mutawaana naye abantu abalina okuleeta information be batakuwa information mu butuufu bwayo naye bw'oba olaba kino kyenjogera yeno ye damage ekirimu emyezi gino gye tulimu kati Omulangira Suna bwe mba sikyayimba okumala emyezi 6 ng'ogyeko ekyokuba ndi famire yange yo tekyasobola kulya nange ng'omuntu tuyina omusajja oyo promoter ali akunze atambuza music Uganda yonna n'omuwa oluyimba olupya n'alutwala ejjinja Mbale Kasokosowa nga kwogenda omusasula akasente ke wafunye mu kivulu ono kye yategese Suna kyokka kati nze siyimba ono tategeka kivulu kireze ono sijja kuba na sede zigenda mu studio bwe mba sina sede zigenda mu studio producer
gwe mbadde ntwalira ssente ezo naye tagenda kufuna ssente kati ate family ye gy'alyako ne producer yalina abaana abamukolera social media abawaayo ssente abamu promotingira studio ye nabo tebagenda kulya okitegeera ne kijja kibeera nti the whole entire music fraternity yonna eri seized okitegeera eri freezed actually kankiite bwenti it is super freezed tetulina wetwetaayiza tetukyalina kyetusobola kukola president tukusaba ekisinga okukwenyamiza nti wata ebifo ebisinga okubaamu friends omunyigo wabita ebiri super squeezed nti otuuka mu wino nga kadaala kali abantu bayoola bakola ki notuuka mu arcade otuuka mu kikuubo nga tolina okuva ku dduuka erimu ogenda ku ddala otambulirawo eddakiika 10 lwakuba abantu bangi naye ffe abasobola okuteekateeka bwe tuti nosiga nga okyatukutte kino ekintu kiribwako abantu bangi president tukusaba tute tukole ab'obuyinza tubasaba mutuleke tugira tukolera mu scientific methods zino ze mwateekawo nga bwe tugenda maaso nga tulinda kye munaatusalirawo of course bwe mugaa nti tetukola tuba tetujja kukola tetusobola kukola lwampaka naye tubasaba mutuleke tukole ba DJs tebalina kye balya ku music amabaala masibe abamu amabaala gaabwe gabadde gategekanga abayimbi sente ezakola amabaala ago bazijja mu banka okitegeera bazijja mu loan ebyobufuzi fesi bye tulimu president tukusaba otuleke tukole ne baziza nnyo mwena abazze ne baziza nnyo baganda bange manager Jojo we bali kuteekateeka mukolo guno ne bokoze nabo abannamawulire muziramu bebaza baganda bange ba DJs bazze badakaseera kadde kagayigaire obukulu ja kuddiza akazindaalo tekina mutawana olw'ensonga nti fena tuli ku kozi embusebo ba DJs tweyanza nnyo ba DJ bafuda mwebala okujja omukulu muganda wa Zanso kulaba DJ Nasa DJ Daniel n'abalabuna mwebale kino kyonna kiraga one love kitegeera so mu bufunze nti obudde buwedde atenda ndawa n'obudde bufuka bwa kinyika gobe nze nganze wano wenkomye naye nga mbasaba nti ennaku z'omwezi 3 ekivulu kyo kikyali on naye nga twegalira bakama baffe mutuleke tukole ekivulu kino kiwe ekyokulabirako nti mu covid yatusobola okukoleramu nga bwe mwata bus ne muta taxi ne muta ekikuubo ne muta arcade ne muta owino ne muta Kampala taxi parks zonna zikola music ye yabakola ki music yabakola ki kyetubasaba badde nsaba mukize kivulu kibeeyo akazindalo kankaze wa manager George ate nga imtestesi w'ensonga eno ne yanza nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda mukama atubeere ffenna bano olunaku olwaleero okwekubira omulanga eri gavumenti tetumanyi kiringa ekigamba nti music industry ffe twaleeta covid-19 ffe tetwogerwako tetuliiko buyambi bonna naye tukkiriziganya n'abeebyobulamu nti embeera yonna tujja kusobola okugiyitamu kubanga ekintu si kyaleero si kyankya si kyalo tetumanyi bwe kyatandika kigenda kuggwa ddi naye twegayire bakama baffe nti batuleke naffe tukole ng'abalabe babaleka era kino ekisookerwako yegenda okubeera sheeno eyo Omulangira Suna OS buli omu alabe bwayinza okutegeka ekintu ekigenda mu maaso naye nga tebatunyigidde mu nnyumba tulina abaana tulina abakyala tulina abakadde baffe naye abantu bangi ababadde mu music industry kati boonoonese abalina ebifuba batandise okwala obutayimba okumenya amayumba g'abantu abalina emitima emiyabayaba abasajja batandise okwagalibwa basajja bannaabwe abakyala bafumbirwa nga tebalyagadde na kufumbirwa tusaba bakama baffe naffe tufiibweko era omukolo gwaffe ennaku z'omwezi nga 3 tugendagenda mu maaso nagwo kubanga buli kimu tuyise mu mitendera nyimiridde wano ku lw'abannange Forum for Uganda DJs Association ekibiina ekitwala ba DJ bonna mu Uganda naye tukaaba tuli bennyamivu ku mitima ate nga tuli mu nsi yaffe tulyewa buli lunaku tubeere nga tusabiriza ye banaatuwa paka ddi ebyo bye bigambo byange mubeere bulungi okuva ku mulyango ogusooka wali bannamawulire bunaalaba paka wano then ekivulu ky'abantu okuva ku myaka 18 paka emyaka 5 bobo boggwa mu age group eyo okkirizibwa okujja then tetugenda kukkiriza munnabyabufuzi kujja mu kivulu kino because it's not a political rally then
ekivulu kino sanitizers zigenda beera ziteereddwa mu washrooms ne walala wonna. Then ekirala ekisembayo tuyina sitting map gye tugenda owa bannamawulire, mugenda bamugiraba nga bwefaanana mugirage ensi. Then besides that ekivulu kino okuva wano we tuli we wagenda obeera stage, we wagenda ozimbibwa stage, ng'era stage egenda mmalawo ennaku 3 nga tukola sound check, ennaku 3. Wiiki ejja ku Monday ngenda tandika rehearsals. Nkowoola abayimbi ba Uganda mwenna abali eyo mujje mwegatte ku Mulangira Suna tukole rehearsals ku Monday tutandika okutambuza ekivulu kino. Ekivulu kino okuva wano paka eri wawezaawo eka 2. Eka 2 ze tugenda otteekako okuva katebe koono noono mita 2.3 ekivulu ekyo. Waggulu eri wingi ya waggulu yegenda okukolebwa nga parking yard. So ye enteekateeka gye tuyina. Enamba abantu gye bana batuwadde ab'ebyamateeka nti tubawadde enamba bweti gye tujja okugoberera. Nenkowoola aba artist mwenna, ba comedian, ba MC, ba DJ mwenna mujje ku Monday tutandika rehearsals. Then nga nvudde waawo era bannamawulire tugenda balaga ku mpapula ezimu ezivudde mu police, ezivudde mu ministries, mulabe update gye tutuuseeko, naye nga bonna ekintu bakibayinze just beekenneenye ekintu kino bwe kigenda obeera. Then tugenda teekamu metallic barriers nga bwe mulaba ezo eziriwo, waliwo barriers ze tugenda okussaamu okwongera okugira abantu okkoona ku munne. Then ekirala ekisembayo nti ekivulu kino lwaki twakitaddewo paka misana olw'ensonga curfew atandika ssaawa 3. So tutaddewo allowance nti omuntu ataale essaawa emu n'ekitundu okutambula okuva kalenda okudda ewuwe gy'alaga. Buli muntu anayingira ku gate tugenda mu registeringa, era tusaba buli muntu ayina ndagamuntu yagenda okukkirizibwa oyita ku gate wali. Kuba nini namba yo n'egyovudde watubisigaza. In case waliwo ekiguddewo ng'amateeka gana bagatugambye tuba tukunoonya mu bwangu. N'obwangu obwo mbadde nsaba munnamawulire oba olinayo ekibuuzo kyonna osobola obbuuza, then we tunaba tumaliriza tulambuze abannamawulire enteekateeka zonna nga bwe zinaaba ziri. Then n'ekirala ekisembayo waliwo t-shirts zino ezaakoleddwa Ssebo Omulangira Suna. Yimirirako, waliwo t-shirt efaanana bweti. T-shirt eyo weeziri era zigenda osobola ogyetaaga wonna w'ogyagalidde. T-shirt ezo zaakoleddwa nga ziriko scientific concert. Embeera ezikozesezza nti mwe bafanizi baffe anaajagala osobola otutuukira ku offices zaffe za White House Music n'ofuna t-shirts ezo. So t-shirts ezo bwe zito bwe ziri, era office ezo ziri wano kalenda gojja buzi. Tulina White House studio eri kalenda, ekyengulu waliwo White House studio. T-shirts ezo osobola okujja n'ozifuna kobenga oli munnamawulire, kobenga oli ki, ffe twagambe this nonse political rally. So t-shirts ezo bwe zifaananye era bwe tugenda ozibakwasaganyiza. So obwangu bw'ensonga eyo mbadde nsaba munnamawulire alinayo ekibuuzo tukino tekiriiko sponsor yenna, tukyekoledde nga White House Music olw'ensonga nti abantu bonna abasinga bakyali mu kutya, bagamba nyinza okuteekamu ate ne zijjira bwe ziti. Tewali kubajjukira already bagamba teri bivulu. Kati kizibu nnyo ogamba nti oli promoter ateekemu. Jjukira ba promoter kati nga ababbiya abayagala ateekemu abalira ku sales zanaatunda wano. Nekati bw'ogamba nti ogenda kuba n'abantu 2-3 oli tayinza abalaba nga tekijja mukolera, era naffe twakirabe nga kituufu. So twakyekoledde nga ffe White House mu kituffe nga ffe mu ntegera yaffe ndowooza entono kyetulowooza nti saddaaka eri music industry kuba bwe kikkirizibwa ne kibaayo, ndowooza kiba kisumuluzo ky'amaanyi nnyo okusumulula art, si music yekka, wabula ne theatre La Bonita n'ezi Bat Valley ziba zigenda nazo okufunamu. So mukama wange tewali muntu yenna gwe tugenda kwebaza ku nsonga eyo okujjako kwebaza ffe ffennyini ba White House Music. Ekirala Keiza abuuziza atalina ndagamuntu. Keiza si yazeeko. Keiza abuuzizza atalina ndagamuntu. Okay. Mukulu Keiza atalina ndagamuntu. Tubadde kkiriya bulungi ne tukugamba tekivulu kino model show. Tetwagala kukola mu bintu abakulu bye bana abalabamu bituli. Of course abantu bayinza okuba gye bali abatalina ndagamuntu.
Ekyemanyeero oyinayo toyisubula kuba tolina kaadi ya kyalo mutuufu. At least kaadi y'ekyalo oba passport oba permit oba ekintu kyonna toyinza kuba ng'obulwayo ekintu mutuufu oba munnayuganda kika kiggwe oba wegogwana nakukwata bukwasi. At least kaadi y'ekyalo. Lwaki obeera otambula omuntu atambula nga talina kimwogerako abamubbi olw'ensonga nti ne we bamukwata oba ne wabako ebimuguddeko tebajja kulaba nti yabbye wano yadde gundi. Olina okuba n'ebintu ebikwogerako omunnayuganda atuukiridde. So omuntu atalina bintu kikwogerako wadde ekimu bwe kiti tojja kusobola kuyingira mu kivulu kino wadde twandyagadde nnyo. Ekirala ekibadde ekyokusatu kibadde kya promoter Tamale wandaga muntu abuzizza nti okusasula wali omuntu ajja ku mulyango tulikiriya tiketi siza ku mulyango okwewala akavuyo kuba mugaga tiketi zibere ku mulyango awo abantu sebo balina ennyonta y'endongo ya myezi 6 nomaloga nti kivulu kya ku tiketi ya ku mulyango toyina kibonza obwegena kuva mu mateeka g'abakulu ge batuteerawo agagoberera okwetasa obulwadde manya mu nsi muno kwe kwogera ebintu batalina akompukakafu wabula ate era sigenda kwegaana gonsuubidde enteekamu amaanyi gange gano gonna nzire waffe mu kyalo neebake era nyina muganda wange mukoddomi wange Semakula yayimba nakugaa nti teri alumirirwa nga talina kigendo. Of course nina ekigendero ekisookera ddala ekisinga obukulu ekigendero kyenjala ofunamu music industry kuteebwa ekole. Ekyokubiri sente nzeetaaga kyemmanyi naawe wali emabega wa kamera eyo naawe ndaba ku screen saa zino oyagala sente tosobola kutanga kunjajinga nti Suna akola kubanga alina kale era nazo bwe zinaaba zijje sente z'abapromota nga kyekyo nazo nja kuzitwala nzirye. Kali tweyanziza nnyo Ajati kati jjukira wano omuntu bw'aveeri ku mulyango nga era aba sanitizingidwa nga naabye naye ate wange wasemberayo ng'ayingira ddala mu ki mwarena oba mwagenda omuli obutebe mwagenda okutuula. So tuyinza okuteeka kasa bulungi omuntu okutambula wali okutuuka wano oba akyali sanitize. So ajja kujja wano okusembayo anaabe tewajja kuba kavuyo olw'ensonga nti obedde abantu si bangi kitegera kavuyo kajja kuba katono. So muno nemugenda okubeera eddagala erigenda okunaazako coronavirus bwe tusuubira nti obwo waba abadde omugezi bulungi omufuna okuva ku mulyango wali okutuuka wano. So ekirala ndoza bwe tubeera mu perspective kulambula obutebe ema ntudde wano nga munnange omulala atudde wali kale munnange omulala atudde wali nga tuli bwe tuti endongo eri wali sirabawo nnyo mbeera yinza tulemesa kukola mu muguu kuba ne bwe ngamba kubonga muganda nge simutuukako tetutuukayo olina kibebi kye olina kibebi kye kati ekyana anti naga nti alina ekyana ogenda kyana kyogenda kinyumirwa scientifically olina kituuza kumpi oluyimba lavuyo yanziba amaaso ng'okigira wali ng'okikonako scientifically jjukira science ali mu biology nabagambye kati biology oyo mugenda okuva wano nga biology ayidde mutuuka butuusi ku waka nga oyo omuyaye wa kikulukusa omuyaye wa kikulukusa tugenda kuba ne bannamateeka aba security tugenda kuba ne security wano nga y'amaanyi nnyo okusobola okukola nga abantu era muno mwennyini mu mabanga gano ge mulaba bayita bino ebitu byetwogera biri serious gano amabanga gagenda kubaamu abo obuyinza wabula bye combat nga bali tazina kakola ki omulimu gwe kulaba bulabi kigundi atayagala kugenda wagundi eno baala wano ogitulika eno hotel ate erimu naki ne baala naye tewagenda kuba mwenge soda ajja kubaawo wali tetugenda kuyinza abantu kunywa mwenge kuba abantu tebananywa omwenge bajja kutabuka bagende omu agenda akwatirire munne kati so nga bwe mulaba arrangement eno butuufu Museveni lwaki totuleka ne tukola Katonda tunuulira butuufu. Nange ninayo nsaba okusookera ddala okkirize ekivulu kya muganda wange Omulangira Suna kw'ekyamazima tetulina kye tulya ffe twasalawo okuweereza ggwanga nga tukozesa bitone byaffe naffe ye bizinensi yaffe. Olaba enteekateeka eno nga bweri olaba mita zisiri okuva ku muntu watudde n'omulala watudde. Nze nkakasa nti Chris Jones Luwel Soja era meya tubye ow'ekibuga ky'e Luwero ngenda kubeera ngamba kuba akayimba ku buyimba ekyoya kya ppiri wange muganda wange
twagala mwana twebereremu embeera kati erimu naffe obwavu butuluma naye butuluma si lwakuba nti tetulina byakukola ebyokukola tubirina naye mukyatusibye bale tusaba mutusumulule tujje tukuba abantu baffe endongo obuyimba bwonna buli bu butterfly buntengereza abakyala abaafuna entengereze mujje ku show ya Omulangira Suna ngenda mbasabula